Kuliriza kulamusiza kunyo enajjo sinzira okuliriza mandu so kinana mu mwenda akatonyeza 2 radio Ssaabasajja Kabaka eyabavubuka ab'omulembe omutebi. Edakiika ziri 11 zimaze okuta ku ssaawa M eyakawungeezi k'olunaku olwaleero. Programu kkiriza obagaana mumanyire ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya. Tubebaza nnyo mwebale kujjumbira mwoleso ogwa CBS Peosa ogugenda mu maaso mu lubiri lwa Baffe Mengo. Leero kibadde kijjobi n'ennaku zonna kibadde kijjobi n'ennaku eziddako zonna kigenda kuba kirungi. Kamala byonna tukwebaza nnyo baddeyo mu lubiri e Mengo etujjukira emyaka 29 ejja radio Kyabassa. Waliwo enkyukakyuka ezitongozeddwa ezijja ku mpewo eza radio eno era zonna mugenda kwongera okuzitegeera obulungi n'ebirala bingi. Genda mu mwoleso ofune obuweereza obw'enjawulo, ofune emisomo egy'enjawulo, ofune ebintu ebiri oligino ate ku miwendo emitono nga gisaliddwako n'ebirala bingi. Gendayo ensonga zigenda kutambula bulungi nnyo. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga ne bw'oluwali ebirala. Ensi ya Iran ne Isirayiri embeera ekyabatwala buli ludda bakyerumba bano bakuba bali bakuba bano bakuba bali bakuba okwesonta kweyongera bweyongezi. Bongereza ng'eyita ministry y'ensonga ez'ebweru w'eggwanga ejje abakozi baayo ku kitebe kya Bungereza ekisangibwa mu kibuga Tehran eky'eggwanga erya Iran ng'egamba nti embeera weetuuse eringa ng'eyongera okutabuka. Omukulembeze eggwanga erya Iran ategeezezza olwaleero mu budde obw'ettuntu n'agamba nti Trump ne banne batugamba nti ffe tukkakkane tukiveemu. N'agamba nti omulabe waffe Isirayiri ye yatulumba, bw'abanga yagala tukkakkane alekerawo okutulumba, bw'anaasigala ng'atulumba tugenda kumukuba mpaka ku muntu asembayo. Isirayiri nayo Benjamin Netanyahu n'agamba tajja kukkakkana, alina enfo z'alina okukuba era azimanyi bulungi. Abayisirayiri beesoma bagamba nti beetaaga mukulembeze omusukkulumu owa Iran, Khamenei gwe beetaaga mu mbeera yonna, naye nga bikyali bwe bityo. Isirayiri nsi ntono ddala eyanyweza ebyokwerinda byayo mu bwengula nti ekikompola kyonna oba omuzingo ogugikasukkibwako ebyuma bimuzitasubwa bigubakira mu bwengula. Iran yasooka ne kasukayo ebikompola nga byonna babaka bibake babikwatira mu bwengula n'ekyusaamu enkola ng'ena byeyakukulira ebizito era ebiseera bino byekozesa ebikuba ne bibuuka ebyuma ebiri mu bwengula ne bikola obulabe ku ttaka. Era mu bitundu eby'amaserengeta ga Isirayiri olwaleero bakirozezzaako ebizimbe babikubye, mmotoka ziteesa omuliro, bingi bizibu. Essaawa eno esooka nina basuubuzi katwogere ku nsonga z'obusuubuzi bye bisinga kati okugenda maaso mu ggwanga ate bye byetolerwako ebyenfuna by'eggwanga omusolo n'ebiringa ebyo. Nina Edidola ava mu kibiina kya Kasiita Uganda ate era ava ne mu ba Ataya. Tulamuseko. Balamusizaako mwenna abatuwuliriza naddala abasuubuzi abeegattira awamu mu busuubuzi mu Kasiita wamu ne Ataya. Mbalamusizaako nnyo wamu ne bannattowa ku Kaalumatendo gyenva gyenzaalibwa. Kimanyi nti muli ku CBS essaawa zino mugiteze. Bannattowa Lwabenge Kaalubakaita Towa Etowa Masaka wava kumpi wava walawalako nava wala era nkimanyi wali okubakoze eki bateze nze omwana wamwe Edidola. Ataya mwegettirwa mbasuubuzi ki? Ataya sekita ya Ngoye. Sekita ya Ngoye wabula yeri wansi wa Kasiita kwayo Kasiita yetutwala. Bwe tuba nti tulina ensonga ze tutambuza tuzitambuliza wamu. Yes. Badde ndo okukyaza okuva lwe bakukwata nali nkukyazizaako. Oludde okunkyaza okuva lwe bankwata ne nvaayo mu kabulya muliro ne baali banzigulako ssuubu musango omunene. Era beesijje musajja nnyo kubanga kati nze senga nze nange nkyaliyo kubanga gye gyali emisango gye gimu. Manyi Uganda nzibu. Bw'ovaayo n'oyogera amazima ebiseera ebisinga oba mulabe waayo. Naye nze nandisabye gavumenti yaffe ekkirize tujugambeko amazima. Bwe yatuwa eddembe ly'okwogera nga bweyogera oba nga bwegamba nti bwe tugigamba amazima etereezenga butereeza nti omuntu anaatereeza yeegomba muwabula. Atayagala kutereeza teyegomba muwabula kubanga n'ekikyamu kyakola aba kiraba nti kikyamu. Yensonga lwaki baba tebagala kukola ki
kubawabula. Okay. Yesebo. Nina Katongole Godfrey akulira ekibiina kya UNATA nakyo kyabasuubuzi twamuseeko. Nianza nnyo ssebo muganda wange. Njagala okwebaza management yonna ya CBS 89.2 ne 88.8. Nze kuva mu buto muzeyi wange ng'alima oba maama muzeyi taata oba maama baateganga 88 katonyeze 8 era nga bwatuuke wali ka radio ngasesetula ngakongereko mu mwanyi ate ng'afuba okulaba nga akateeka wekasikira network wabeerangawo n'obuwaya ng'akawamuya waggulu. So njagala kwebaza olw'okuba ng'olabye nga nze esaanidde ne muganda wange no Edidola okulaba nga tutuula wano bayire kya mugaso nnyo era ky'amaanyi okutukkiriza ne tujjako wano mu mpewo za 89 katonyeza 2. Amanya geego Katongole Godfrey UNATA yani ng'akulembera ekibiina kye bayita okusooka waliwo ekibiina ky'abasuubuzi mu Kampala Metropolitan ekiyitibwa Kampala Arcaders Traders Association kata ekyo nga twaligestalinga 2016 mu mwezi gw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 28 ssebo era omwezi ogujja nga 28 tujja kuba tuweza emyaka 10 mu butongole nga tukulembera abasuubuzi mu Kampala. Ate UNATA kibiina ky'abasuubuzi mu ggwanga, it is Uganda National Traders Alliance. Ekyo nga kyalondebwa mu mwaka guwedde bwe twayita cities zonna ne municipalities ezikola Uganda ku Grand Imperial mu Kampala ne wabawo okulonda obukulembeze bw'abasuubuzi mu ggwanga. So ekyo bye bibiina ebibiri byokulembera. Wadduka mufuta sente nga zibatabudde. Ndi wa UNATA Uganda National Traders Alliance. Esebo. Kiche kyakujeri mwakitandika gwe kabanda ti sente zabatabule nga bananegana noddukayo. Ekyo sikimanyi naye esaawa zino banna Uganda bakkiriza era abasuubuzi mu ggwanga baatuula mukama wange omwaka oguwedde mu November ng'ennaku z'omwezi 5 nga minisita wa finance yali omugenyi omukulu ne batuula cities zonna zaatuula Mbalala, Mbale, Jinja, Mubende era by the way sebo bekafune chance eno njogere ne banna Uganda nga bategeeza guno gwe mulundi gokko gwasooka ogusookedde ddala okuva Uganda luyayitibwa Uganda okulonda ekibiina ky'abasuubuzi nga abasuubuzi batudde eggwanga lyonna nga General Secretary waffe ye chairman w'abasuubuzi Embalala, Treasurer waffe ye chairman w'abasuubuzi Emubende, omwogezi waffe ye chairman w'abasuubuzi Essoloti. Kye kibiina kyokka ekitulako komiti nga obukulembeze bw'abasuubuzi ggwanga lyonna butudde. So ebirala sibimanyi era saagala kubyogerako kubanga sibyendimu. Tabimanyi. Sibimanyi kubanga sibyendimu. Wabivaamu kubanga wabivaamu. Njagala njogerere ekibiina mwendi abasuubuzi kye banteramu obwesigire bagamba beera president waffe. Era twalonda ba vice presidents mu buli region. Buli region mu Uganda ekiika butereevu ku lukiiko olwo olw'abasuubuzi mu ggwanga lyonna erya Uganda. Uganda National Traders Alliance. Era leero nga bonkyaziza wano eggwanga ligenda kutegeera kuba twatandika okutambula omwezi gw'okusatu ng'ennaku z'omwezi 18 nga tugenda tutambula mu basuubuzi bannaffe mu cities zonna ezikola Uganda. Era wenjogerera bino twakatambula mu cities 10. Okay. Sorry, cities 7 ne municipalities 3. Bibuga 10. Yes, tugenda kusembayo ne Kampala ng'ennaku z'omwezi 11. Twafunye ekifo wali ku park enkadde mall we tugenda okusinkanya nga abasuubuzi mu Kampala. Nga omulamwa kyeki kwe kwogera ku challenges affecting traders. Waliwo challenges nyingi nnyo ezitu affecting nga abasuubuzi muganda wange ono nga bw'anazoogera. Era by the way nga sinaba na kweyongerayo njagala kwebaza Edidola ono. Edidola ono y'omu ku basuubuzi be tuyina mu Kampala abayimirira ne boogera. Abavubuka abato. Era nze akimanyi mwe like mwenyumirizaamu nti newe mbambudde Edidola asobola okujja n'akola ki n'atuulawo. Ekibiina ekyo ekyabengoye kirimu abasajja nga Haji Kamadi chairman waakyo, omukulu Masanda era batumidde nnyo basajja balungi nnyo. So waliwo challenges affecting traders mu Uganda yonna.
tutunulira nti obusuubuzi busobola okuba nga boononese mu Kampala wano naye obusuubuzi bwe boononeka Soloti bwe boononeka Mbale bwe boononeka Jinja ekitegeeza nze mu Kampala ate sisobola kusigala nga ndi bulungi so twayagala tumanye biki ebiremeseza abasuubuzi b'Embale abaalinga batusuubulako ennabugabo okubanga tebakyajja challenges kize bayitamu gye tutamanyi so bwe twalonda abakulembeze abo ne tutandika okutalaga era twatuuka e Kasese nga bwe gambe nga 18 Kasese esemberedde Mpondwe border ya Uganda ne Congo era bw'otuuka wali Empondwe business olabanga nyingi ku border naye bw'ojja Kasese tewali business naye nga kumpi ndowooza osobola okuvugirawo nga eddakiika 15 lwaki oluguudo luve Kasese mpaka Mpondwe binya ate ebinya ebingi so tulina challenges ze tuze tucollectinga okuva mu cities ezo ne municipalities ezo ze tumanyi nti tugenda kukola report tujiwe government tulabenga ekola ku nsonga zaffe ezitunyigiriza nga abasuubuzi munda mu ggwanga. Okay. Bingi byogeddwa mu nteekateeka zonna ezigenda mu maaso n'okutalaga kwammweyo era abasuubuzi banno balumiriza abamu nti mulina ababateekamu ssente okukola bye mukola naawe oli wansi wa Genosale yakuteekamu ssente Genosale bwefuna chance mukama wange Modwe Talameke ekisooka asanyuse nnyo kubanga gwe mulundi gwange ogusoose okunkyaza nsanyuse nnyo kubanga munkyaziza bwefuna chance nezijjako ku CBS nzikiriza nti like ebitundu 97 ku 10 nga bibuza radio stars no bibeera biteze nja kusanyuka nnyo okwogera ku challenges mwe tuyita newe forward nga abasuubuzi government zegenda okutwala ku ngamba nti Genosale sente ani akuteeka mu sente gy'otalagire okuba lwetwatandikawo obukulembeze buno si meeting ngako Genosale simanyi nangeri ki gyafaanamu ssaawa zino so nze nzikiriza sente zitambula eyo zijjawa kubanga ospendinga ne botambula nabo nogenda Kasese nogenda Mbarara nogenda wa okwata zo ezengoye njagala okwebaza Katonda tulina emikutu gy'abasuubuzi kwe twegattira era buli ekibaawo tusooka ne tutuula mu komiti zaffe tetwogera ne basuubuzi bannaffe tugenda kukola kino bwe tumala okulonda obukulembeze buli tugamba kati ki ekiddako nti kati ekiddako gavumenti erina okutumanya government bwena atumanya ki ekiddako tulina okulaba nga challenges affecting traders zikolebwako twagenda ne tumiitinga Minister wa Finance Honorable Matia Kasaija ne tumubuulira ku nsonga zaffe n'agamba ne lwaki ensonga ze mwogerako za wano Kampala ate ab'Embale bali batya n'abankyatereza zino eza wano ng'ow'Embale atakola ki ajja agamba njagala mbateeke mu budget processing egenda okubeerawo 2026 kakati nga kyetaagisa ki nga tulina okusooka okwekolamu omulimu tusobole okutambula mu basuubuzi bannaffe tusobole okukolekitinga ebyo bye twandisuubidde ebirina okubeera mu budget naffe tulina okuba consulted ng'abasuubuzi munda mu ggwanga ezibatambuza abasuubuzi be bazisonda era tutuula ng'abasuubuzi ne twesonda mu ssente era komiti yatuula eya UNATA yatugamba tukoze tutya ku ofisi zaffe tulina ofisi zaffe enkulu mu Kampala ku Lumu Street ku State Center Complex twatuula era ne twesondamu esimbi njagala okwebaza abasuubuzi abava ku mukutu gwaffe naddala ogwa UNATA oba oli eyo ng'omusuubuzi akuweereza ssente so njagala okubeebaza so government si ye kuteekamu ssente era government yandibadde evaayo neegamba Katongole nze muteekamu ssente njagala office eveyo mu government egambe Katongole nze ndamuteekamu ssente okutambula so kiki kikyengezaako okugamba katono nnyo katukomewo ampuliriza oli ku mantu dakiika zidduka njagala kujjukiza nti Brevard Sands Lodge eri Kalangala kifo kirungi nnyo era bw'ogendayo ne weebakayo osisimukira wakati mu mbeera ennungi mbeera ya butonde akawo kava ku nnyanja emiti gyetoolodde bingi babirina Brevard basangibwa Kalangala ku kizinga Kalangala essese ku bizinga by'essese n'olwekyo genda oli ku breakfast yaabwe oli ku kyemisana kyabwe
balina ddine nnungi, swimming pool, guided forest walk, live band ebeerawo neekuba, steam sauna gym, bena we biri campfire bouncing castle. Genda ku mutimbagano kebera www.brovardsunslodge.com obukinge. Brovard Suns Lodge basangibwa Kalangala ku kizinga ekyesese. Bajukiza nti genda mukwano bagenda kulabirira mu ngeri esingako kuba ennungi. Simu eri noti 771 lukaga 11 lunana nkaga munya oba noti 7 noti 8 bisatu asatu munya lukaga 55 ojja kumanya bisingawo. Abani Trinova Uganda bategeeza abalunzi b'enkoko wamu n'abalunzi b'ebyennyanja nti babategekedde emisomo egy'enjawulo ku bulunzi. Omusomo gw'abalunzi b'enkoko gujja kubaayo olunaku olw'enkya wali ku Redcliffe Gayaza Kiwenda ogenda okubasanga. Abalunzi b'enkoko mwenna mugende muyigendesa y'enkoko ey'omulembe ekekereza ensimbi nga mukozesa supplements okutabula emmere y'enkoko n'okutangira endwadde. Ate abalunzi b'ebyennyanja obusumu gwammwe gwakubeerawo era ku Sabato Saturday ejja nga 28 omwezi guno ku Hotel Lavena Seguku Katale Road off Entebbe Road. Abalunzi b'ebyennyanja mwenna mujje muyige obukodyo bw'okulunda ebyennyanja obuzza amagoba okuva mu bakugu abavudde Mauritius. Okumanya ebisinga ku misomo gyombi kuba ku noti 752 236 946. Tabula Properties Limited company etunda mayumba na ttaka yabyapatenga bya bwannannyini bakwanjira estate yaabwe eyaganda estate milioni 7 kutuka ku 6, Bukalango milioni 2 kutuka ku 25, Luunga milioni 15 kutuka ku 18, Nkowe milioni 18 kutuka ku 25, Namusera milioni 3 kutuka ku 4, Chikando milioni 15 okutuka ku 18, Bombo milioni 15 kutuka ku 17, Katende milioni 13 kutuka ku 15, amasanyalaze n'amazzi webiri. Ebbeeyi ejja mu nsawuyo ate nga n'ekibanja mpulakkirizibwa. Gende nansana ku masitoowa osobola okukwata poloti mu bwangu. Omanyi ebisingawo ngo bakubira ku simu noti 7 noti yemu 9 2 noti 3 oba noti 7 noti yemu noti 5 6 4. Mwami Katongole njagala kudda lumwe wa edidole eno nawe tuwumuliddemu nga biki byozudde otalaze ebibuga 10 biki byozudde mu basuubuzi ebyetaaga okunogera eddagala ery'amangu. Niyaza sebo bibadde byanjawulo okusinzira mu area gye tubadde nga tugenda. Okusingira ddala mu cities ezo enguudo ezimu zikyetaaga okukola. Ojja kulaba oluguudo luva Emitiana mpaka Mubende. Tulina coordinator waffe Fort Portal yali atunandabirwamu takyazitunda olw'oluguudo olwo. Tuyina oluguudo oluva Masaka mpaka Mutukula. Oluguudo olwo abasobola Tanzania lutukozesa. Era lutambulyako ebyamaguzi bingi. Naye kuvira ddala Masaka mpaka Mutukula lukyali lubi. Bw'otuuka ejjinja mu tawuni enguudo zonna mu jjinja zikyali mbi. So n'ekizibu kya nguudo. Ekyenguudo. Ekizibu ekirala wakyaliwo obunafu mu sensitization mu by'emisolo. Abantu in fact mu cities zonna gye tugenze bakyala akinga okusomesebwa mu mpaamu y'emisolo emituufu na misolo gye bawa gigenda kukola ki and what have you. Era kiri mu lipooti yaffe twagala government eyongere mu sensitization mu by'emisolo. Ndowooza tujja kukwatagana n'ekitongole ekya URA awamu ne parliament tuseeyo okusaba kwaffe wabeerewo oba nsimbi zentono ensimbi zongezebwe mu basensitizers basobole okusensitizinga bannayuganda mu by'emisolo. Ensonga endala ensonga y'okuwandiisa mu business. Ensonga y'okuwandiisa mu business mu cities ezo endala tebamanyi na mugaso lwaki bawandiisa business. Tebamanyi na bulungi oba bubi oba okuwandiisa business. So ekitongole kya UNBS nakyo kikyalina omulimu munene nnyo okumanyisa ebibuga ebyo nti business bagiwandiisa buno bwe bulungi bwayo. Okay. Ensonga endala era njagala njikwasaganye ne budget eno eyasomeddwa. Okwogera kwa president okwasooka bwe yali Kololo yayogera ku ssente eziteekebwa mu busuubuzi. President n'atugamba nti mu UDB bakateekayo trillioni emu n'obuwumbi 405 Uganda Development Bank. Ekibuuzo UDB basuubuzi ki abajjayo ssente zino eziteekebwayo? President n'atugamba
sente trillions 3 n'obuwumbi 4 zateekebwa mu PDM. President n'atugamba emyoga jakateekebwamu billions 553. President n'atugamba nti waliwo sente eziteekebwa mu Small Business Recovery Fund billions 10. Sente zino zonna zenjogeddeko tewali sente eteekebwa mu nsuubuzi akolera mu dduuka. Yes. Neza recovery. Nkiddamu ogwokubiri. Mu COVID bayita abali bakusidde business bagende bayambibwa. Kati singa okola nga gwe munnamawulire. Singa okola okunoonyereza nti musuubuzi ki mu kizimbe gundi mu dduuka gundi eyali afunye ku sente za recovery fund. Bani abazijjayo. Ekibuuzo kye weebuuza naffe kye twebuuza. Ani ndowooza bakategorizinge bagambe nti omuntu ajja sente mu Uganda Development Bank yono. Kati nze njagala okuyimirira ku CBS twagala okwebaza president nti atulowoozaako era amanyi sente zino zaani, sente zino zaffe. Biki byenzudde eyo nti abantu batandikawo obukolero bwabwe obutonotono. Ono small scale industry abatandikawo obukolero naye mu kifo ky'okuba empawalinga babatunuulira butunuulizi kubajjamu musolo. Okay. So waina okubeerawo ensimbi nga bagamba zino za musuubuzi ono $80 akulya mu kizimbe gundi. Toyaziza nnyo akadde katuka $80 nsonga za busuubuzi kutadde katebe soketu wayemu ne mwami Katongolo ono. Ndowooza gwe gusoose okubaako naye wano nganze. Obadde wa Commissioner General ne banno mwaliyo ne ku Lwokubiri. Ne ku Lwokubiri twali. Olwa sabbiiti eno. Nsonga ki enkulu? Mukyali ku migugu egitaze amaduuka mbu makalu. Amaduuka makalu kye kisookerwako. Si makalu lwakwagala kw'abantu nti oba batunze nnyo naye omusuubuzi bw'omukandandiriza emyezi 3 aba takyalina bintu mu dduuka. Esookera ddala nti endeeta yaffe y'ebintu yakendeera. Lwaki? Nti gavumenti yatwavuwaza ekyo tetujja kirumamu. Gavumenti yayavuwaza omusuubuzi n'emuteeka wansi. Gavumenti yatuteekako competitor ate nga tayagala competinga, tayagala competition. Okay, tayagala kumuvuganya. Atayagala muvuganya. Ate nga yayingidde mu katale ak'okuvuganya. Mwamirame kabojja mu kibuga ewaffe wetukolera ku Capital Arcade wamu Nabukeera luddawa. Kuva ku Nabukeera jangu mpaka ku Nana. Fena tutunda kumpi item, tutunda ebintu byebimu baba byabakazi n'ebyasajja byabaki byabasajja. Naye ojja kwekanga nga fena twayingira mu mbeera ey'okuvuganya. Fena tugenda ne tugule China ebintu ne tubireeta. Naye omutwe gwe gukuwa obugagga. Okay. Naye ate yo gavumenti bwe yaleeta investor yayagala ate investor atambulire ku mitwe gyaffe. Ate mitwe gyaffe gye tutambulirako ate yo investor n'asiita ebigere ku bwongo bwange ng'alaga nti nze byenkola oba byendeeta yabikola neme muyingirira. Naye nga mazima amatuufu ye yannyingirira kuba yansangawo. Kati gavumenti yayagala nnyo amafactory okutali musango. Era ne bwe yagenda mu mukago gwa East Africa yalondayo factory. Kyova olaba nti Mwami Rameka essaati eyo gy'oyambadde nange gye nnyambadde ne Mwami Katongole gy'ayambadde bwe tuli wano za njawulo. Naye Omuchina oba investor gwe baleeta wano bw'agamba okukola t-shirt oba essaati agenda kukola design emu kala asolo zikyusaamu nenga design etya design emu. Kitegeezeka nti bwe tuba nga tuli mu fashion and designing mbasi baba kugyeko nti Lameka takyalina ddembe lyambala design gyakola ki gyayagala. Wabula ali ku ddembe lya gavumenti olw'okuba gavumenti yateekawo ba investor abo ate si ba investor wabula baba investingamu. Kuba ekisookera ddala bamuwa ettaka kwagenda otuuza factory gye batugamba ne bamuwa tax holiday tasasula musolo ayitawo buyisi. Nze $80 bwe ndeeta omusolo amazima amatu bwe ndeeta ebintu omusolo banteekako omusolo muyitirivu. Era Lumundooza mwakyazaako wano yali ajani wa custom Asadu mwamukyazaako wano
n'agamba nti yagera lugero n'agamba gwe olwaddembe okulya mu seratoni oba ono n'alya wabbeere ddene naye ng'emmere y'emu kati gwe bw'olya mu seratoni emmere eba ya bbeeyi ono bw'agenda wabbeere ddene akamere kaba ka layisi kati gwe olwaddembe okukola ki ate ng'oluusi yabbeere ddene ewoma okusinga ekirala ate oluusi ebbeere ddene ewoma okusinga etya eya seratoni so mucyo kiki yali ategeeza ng'akugamba nti jangu ono ogule wano kuba munnayuganda munno ffe munnayuganda munnaffe tumunoonya tetumulaba okumuwagira naffe twegomba okuwagira ku munnayuganda munnaffe naye bw'oŋŋamba nti mpagira omuchina n'ontenda omutima omubi nti saagala kuwagira bintu bya uganda ng'atondeeseredde mu china kiki ekibatutte wa komishona ekitututte wa kamisona jeno ye yatuyita n'atugamba nti ayagala tusalire wamu amagezi okusobola okulaba nga kontayina zino zivaayo eziremeddeyo era bwe twaliyo ku lwokubiri twasaba okutusalira ku musolo nga values nnyingi ne batugamba nti mwagala tubasalire ku values naye obungi bw'ebintu tetubumanyi mutubuulire obungi bw'ebintu ebiri mu kontayina tusale ku ki tusale ku musolo kofe nti kale tewali buki tewali buzibeera ebintu mwe mukola ki mwe mubiina invoice twazibakola ki twazibawa mutwagaza ki nti kale twagala ba container leader tubalabeko kofe nti tewali buzibu tugenda baleeta ba container leader mukole ki mubalabe era olwayo tubatutteyo bwe tubatutteyo ekyennaku ekibaddewo balina missoni yaabwe ndowooza gye bakola ki abaliwa aba URA gye baagala fe oba oliawo etulemye okukola ki okutegeera naye oba oliawo batuufu kubanga agambye nti kuba kati mwami Lameka nze tini namba yange waliwo enkola bwe nsasulira ku tini namba yange kitegeezeka nti ebintu byange si bwe kiri ne bwe mba nkuleeteddemu abantu 20 oba 30 kati URA yeegamba nti buli muntu abeere ne tini namba fayina ogutali muki ogutali musango naye values fe tugamba ekyo ki kitulemesezza okujjayo ebintu era nakati olwaleero kibatutaddeko ekyatujjayo ku lwokubiri okujja otugamba nti bagenda tusalira ku bintu abantu bajja ebintu byabwe era kiganye esitiru kisigadde ng'ekyolwokubiri era ampuliriza yenna eyaliyo ku Africana ku lwokubiri ansi ey'emu kyemwawulira nakati kibatukoze eki tewali kikyuseemu naye omukulu yaga nti mwe abasuubuzi mumanyi ekyokukola Haji yaga abasuubuzi bamanyi ekyokukola era byonna babimanyi n'ensobi ezaabwe bazimanyi naye abamu badda mu mawulire ne basiga ekifaananyi ekibi eri URA naye ate nga bo bennyini bwe buzibu ekituufu kiri nti mwami Lameka osobola okubanga enjala ebaddeyo kuluma oli n'akusanga ng'ofumbye akamere kalungi naye nga toyagala kukamuwa naye ng'omulaga nti oyagala kukakola ki oyagala kukamuwa n'oddira omunnyo n'opukeramu omunnyo nga mungi n'omugamba akamere kakukungulu kalabika bulungi n'akateeka mutama nga mutuufu omunnyo tegumukkiriza kola ki kamera n'agamba mutuufu nzikuse naye nga takoze eki nga takkuse kati olwaleero ffe kye batuwadde amazima gali nti tetukisobola era bwe kiba nti ebintu kubitwala oba kuvundirayo amazima gali nti bisobola okukola ki bisobola naye ekyo kyonna kiri kuki kiri ku mbeera ya emaali mugireko effireyo ate kati kyebaagala kyebaagala era bannayuganda kyebali mu kulowoozaako okukola olwaleero gavumenti simanyi oba n'ekisobola oba tekisobole naye si bigambo byange naye byendese mu downtown abyogerako si abaabyo mpulidde biwulire kabigira bibeerayo naye ndowooza babiwulidde era babitegedde kubanga situmanyi nze control sigikola ki sigirina ng'omukulembeze naye nze nandisabye gavumenti ebigambo bino wammanga bwe banga yaleeta omuchina okuvuganya nange akkiriza omuchina asasule omusolo nange nsasule omusolo fena tuyingire mu katale mwena babawe ettaka fena nze bampadde ettaka nze nyina omutwe nze nyina omutwe asasule omusolo ettaka balimuwe asasule omusolo nange nsasule omuki omusolo naye omuchina bamuwadde ekyanya okubanga bw'aleeta ebintu aleeta biwedde nange ndeeta biwedde ate n'alaga nti akola ki asiita ebigere nze pulezidenti anansonyiwa okuleeta statement ye avudde emabega nga agamba nti bannayuganda bakola ki baleeta enviiri z'abafu kwatiramu awo wennyini we tugenda okutandikira katukomeko ampulirize manduso okuwulira kadde nno kadduka
Essaawa ey'okubiri tugenda kubeera ne bannaffe kuva mu Lubaga Hospital Training School wetugenda okubeera nabo mu ssaawa ey'okubiri twogera ebigambo. Njagala kujjukiza nti amata galato mata malungi nnyo gakolebwa mu mutindo gwa waggulu nnyo ate nga mawoomu nnyo. Lato ge mata geesigika era gosaanidde okunywa buli lunaku. Amata galato gali mu bika eby'enjawulo era gasangibwa mu maduuka mu Uganda yonna. Beera mulamu, beera musanyufu, weekwata amata galato ogenda kubeera ng'obulamu bukweyagaza bweyagaza. Forest Resort Reza kifo kirungi kakasa nti ogenza owumuddemu obulamu bubwo buwumuzeemuuko. Teweevuga kumalayo n'emmotoka egenda neefunamu ka service neewummulamu naawe genda owummulemuuko olye ku ezo z'okola kubanga bw'onoogenda tewali bajja kuzikulira gwe tojja kuziryako. Genda Forest Resort Reza kifo kirungi kigazi balina buli kimu. Ebyensula birungi bw'oba oyagala kukola mukolo gwonna weeguli, ebyokulya birungi ebyawano n'ebyebweru, ebyokuzanyisa by'abaana weebiri, swimming pool weeri, balina ekibira n'otambula n'ofuna ku budde obubwo ng'oli mu butonde. Forest Resort Reza bakubire ku ssimu eri nooti 708 521 995 oba nooti 778 333 486. Bali ku luguudo lw'Entebbe awo nga tunatuuka ku mafuta ga Moga singodde ekajjansi olwokutaano nga luno balina live band erimu kukuba yasumuludde dda nno ssaawa yonna omuyimbi ow'enjawulo ayingirawo. Kale no Forest Resort Reza kye bakola bakitegeera kye bakugukamu. Sabuni omulungi kati bannayuganda gwe bayaayaanira ali omu bw'ati Jama White Washing Bar Soap. Jama White Washing Bar Soap ye sabuni ayuza ow'omuti atukuza nnyo engoye mweweevu, alina akawoowo kalungi nnyo lugoye balwoza ne balugolola nga lukyawunya akawoowo ate tagwerera mangu. Jama White Washing Bar Soap ye sabuni asinga obulungi essanji zino yaliko ate sente ze nzikakkamu ogerageranya ku bbeeyi ya sabuni omulala. Ate sabuni gw'olina okunaaba notaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo Bathing Soap alimu bikanga Lanzo Blueberry, Lanzo Vanilla Strawberry, Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa maduuka wonna ne supermarket okwetula eggwanga. Mugezeeko togenda kwejjusa mu kikubo gyali Haji mu Chapa Enterprises ajja kumukuwa ogenda onyumirwa obulamu. Nkujjukiza Ryan Air Cargo bano bakugu mu kutika emigugu okuva e China ejja group eginese kinoomu bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteeri n'okuva ku hoteeri okutuuka ku kisaawe okwonga kossa okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufunira invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi. Balina n'abakuvunira Oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente ly'oyagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere. Kati nno gwe omusuubuzi beeyune onyume n'empeereza yaabwe tasangika. Basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Essimu bakubire mwogere ebigambo eri nooti 7 nooti 152 331 oba nooti 762 799 885. Nekugamba nti n'omukulu w'essomero erya Isaac Newton High School Kateera Kaddugala Masaka City ategeeza abazadde abayizi ba Obis ne ba Ogis n'abagaliza ebirungi essomero eryo nti bagende mu kutongoza albamu y'ennyimba zaabwe ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi ogw'omusanvu. Yatuumiddwa Mwoyo gwa Ggwanga era lwe lunaku lw'okukyalira abayizi. Tosubwa ennyimba eza Isaac Newton High School Masaka ezirimu obubaka ng'ate zinyuma nnyo ne stage performance ya mutindo ddala nga 7 omwezi ogujja ku ssomero. Emmeeza ya mitwalo 30 gyokka, VIP mitwalo 3 ate ordinary mutwalo 1. Mugere mwogera abaana bammwe n'essomero lyammwe ebintu bitambule. Essimu eri nooti 752 522 452 oba nooti 709 295 nooti 62. Isaac Newton High School Masaka Kateera Kaddugala Masaka City. Mugende mwogere mulabe ku baana bammwe nga badigida. Obadde tugamba eri dola nti president aludde nga ayogera ekigambo n'ogamba ku nviiri. President aludde nga ayogera n'agamba nti bannaaye lwaki muleeta enviiri z'abafu era n'abuuza nti wano wammwe tewaliwo bafu. Mbutuufu ffenna ne bitukola ki ne bitusobera. President n'agamba nti mbutuufu emivumba lwaki mwambala engoye z'abafu. Naye ffe ne tulowooza nti president atwagaliza munaye twambale buki twambale bulungi. Naye tuba tuli awo ne tugamba president waffe omulungi yali atugoba ku nswa.
kubanga nakugoba ku nswa agamba tokola ki toli omulalu ate tuba tuli awo nga to mu China era ayingidde enviiri tuba tuli awo mu China ayingidde emivumba wano mu China teri amusinga kola ki kuleeta muvumba ne tugamba buli kamuke tunakola ffe bannayuganda omu China bamukkiriza ine okay kibuzo ffe kyetubuuza bannayuganda kyetubuuza pulezidenti kubanga ekyamutwala mu nsiko okulwana munnayuganda kufuna ddembe nakweyagalira mu nsi ye ekibuuzo kiri nti amazima pulezidenti waffe omulungi ffe otukasuseewa ekisookera dda nti omwana amala okusoma kituufu n'anoonya omulimu ne gukola ki ne gumubula omulimu gwe yandifunye kitaawe musuubuzi maama we musuubuzi naga mwana wange kankuleete mu busuubuzi ate bwamulese mu busuubuzi ate bali mu mugobayo asanze kitaawe bamukola ki bamugoba mu busuubuzi kati omwana abuuza inze maze okusoma taata bamugoba mu busuubuzi inze ngenda kuddawa oluvannyuma lwatamutura mukola ki mugoba mu busuubuzi nze nno bwe ngambira nti ekitongole kya revenue wamu ne paliamenti yaffe muli balungi nnyo mu kututeeseza naye twandibadde kirungi naffe ne mujjako gye tuli eno ne mutubuuzaako kuba mumuteesa byaffe paliamenti ababaka abaliyo values ze bateesaako kirozo omusolo gwa kiro gwe bateesaako tebamanyi bwe gunyiga wabula nze $80 nze gwe gunyiga era nze mmanyi bwe ngokola ki lwaki tutuukirira omubaka ono muwe ebirowoozo ababaka baffe amazima amatuufu ndowooza oba kanungambe batwekweka kubanga nze simanyi gye mmunyiza musanga wabula mulaba kujja kunoonya kalulu nantuukako olonderawa nze nondera nansana kati okay omubaka we yensereko naye alabika wa naye mu Kampala omubaka wange si yakiikirira naye mu busuubuzi bwange gye mpangalira we wali amaka gange kubanga lwaki nti gye nsinga okuba n'emikwano ewaka ntwalayo kiki ntwalayo tulo esebo Katongole wano we tuli tuvaawo tutya mu katubagiro k'abasuubuzi bagamba values ziri waggulu misolo giri waggulu emaali tennaba kuyingira amaduuka gakaze ate gwomu agambye abalwanirira abasuubuzi wano tuvaawo tuti ng'ofunze dakika tuyina 3 yes muganda wange $80 ensonga ya URA egezaako okulwanyisa omusolo nga omuntu omu yasasulira container namba ey'abasuubuzi abali mu groupage omusuubuzi ono container leader yaani omuuliza waffe kategere container leader mu bufunzi yes nti abasuubuzi babeera 20 babeera 30 babeera 10 abateesobola ne bateeka mu container emu omuntu ono atadde mu container ayinza n'okuba ng'ensimbi z'omusolo taziina zonna container leader amusasulira ate amuleetera ebintu paka ku dduuka lye okitegeera nze natandika obusuubuzi 2-3 ekintu kya groupage kizibu kya kuvaawo tuvaawo tutya tusaba URA ba standardizing values twagala values zibeere standard kubanga abasuubuzi abamu abasuubula ebweru w'eggwanga in fact si abamu ndowooza ebitundu nga 9 mu 7 ku 10 tebamanyi kwebalira musolo kati ono omuntu atadde mu groupage agenda kufuna clearing agent owuwe ng'emaali ye ya bukadde 5 alamusasula sere meka wakyaliwo ebirumira bingi obuzibu buliki buvuddewo butya URA nga tonnaleeta poliisi eno sooka otuule n'abantu b'ogireetera bannange nzija kujjawo groupage munaayisibwa mutya tewaaliwo kutwebuuzaako enkola zino zonna zireetebwe nga waliwo okonsalutinga ffe abasuubuzi be bazireetera otherwise tusaba ekitongole ekya URA babeere bakakkamu babeere bawombeefu naffe tubeere bawombeefu gye bali otherwise embeera y'okusika omuguwa wakati w'ekitongole ekya URA naffe ba taxpayers si nnungi njagala nga nva waggulu nsiibule amannya Katongole Godfrey President UNATA enamba y'essimu 0756 850392 yogere mu Luganda mpola 075 mu Luganda 0756 850392
92 lwe luganda lwa muganda wa bajja gitegeera neyazanyo neyanzege kale batulabira aba Unata esewa ogambye ekitebe kiruddayo kya Unata kiri ku Lumu Street ekizimbe bakita City Center Complex room number 2 ejje noga kati muddakuwa ogema kagenda mu bibuga 10 yes twina meeting e Kampala ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu okay wali ku Mambo restaurant ku park enkadde mall okay Eddie Dollar mukadde wange ng'owunzika kuliko mukutu gyentambula kukko ogumu gwe nabaddeko nga nti obusubuzi twabutunda bumwe nnyini mwatunda omulimu gwammwe wunzika ng'omaliriza bwotyo omulimu gwaffe fe abasuubuzi si ffe twagutunda wabula twagulagajjalira kubanga buli we baleetanga polisi ne tulaga obutali bumativu akaseera akatono yo gavumenti yalowooza nti byereeta bye bituufu era bannayuganda bonna gye bali mumanye nti gavumenti bwereeta polisi girage nti bwekiba nga kikunyiga giragire eddala ebituufu ndiekola ki onyigirizibwa naye bulowooza nnyamu akatono amazima amatuufu yerowooza nti tonyigirizibwa era byereeta bye bituufu seno tusaba ekitongole kya revenue tukwataganire wamu musoloze omusolo nga gwe gw'omutuufu naye values ne bwe banaazisala engeri gye bajjeewo akadirisa bo ke bayisa akadirisa kati tulina kutuula wansi kubanga mwamirameka kontenda bwe mbambadde njigira ku 15 olwaliro omusolo ogwongamba okusasula ngeri mu miliyoni 4 tosobola kuŋŋamba nti ago gonna mbadde ndya magoba oba okitegedde okuva ku miliyoni 15 tosobola kuŋŋamba nti gonna gabadde magoba so ntumira abasuubuzi bange mwenna abeegattira awamu mu kibiina kya Ataya ne Kasiita mu Uganda yonna nti twebereremu Kampala wokka si Uganda yonna ebyo bibyo Kampala tonsaza mu kyalo ojja kukyeyogerera ekyo twebereremu mu mbeera y'obusuubuzi kubanga parliament tekyatufaako wabula tulina okuteekawo obutali mumativu bwaffe eri parliament etutegeere wamu n'ekitongole kya revenue authority kubanga bakwataganiye wamu revenue yeweereza parliament n'etuteeseza saate parliament ababaka baffe kubanga parliament erebeera mu babaka so wengamba parliament ne speaker mba mukoze eki kuba naye mubaka ogendayo beera mubaka n'ofuuka speaker so twebereremu mu mbeera yonna ey'obusuubuzi tetumatidde na kivudde wa kamisona jeno nga abasuubuzi era abasuubuzi bagamba nti ebintu tebajja kusobola kubijjayo ku lw'embeera y'ebbeeyi ntumira bannattowa mwenna mwebale kwekuumira ku mukutu gwa CBS kimukola kyamaanyi nnyo wamu n'abasuubuzi bange mwenna abeegattira awamu mu kibiina kya Kasiita ne Ataya mwebale kubeera ku radio CBS nammwe abatuwadde akakisa okutubeerako wano mutuufu mukola kyamaanyi nnyo okutukyaza temukyusa kalimu musawo yokubiri ambuliriza dakiika ziri 5 zokka zimaze okera ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero nga bwe nakutegeeza okuva ku ssaawa esooka nti ku ssaawa ey'okubiri tulina bannaffe abalubaga hospital training school tugenda kwogera nsonga nkulu zeekusa ku byobulamu ate n'embeera zaffe nga bwe zitambula eza bulijjo abagenyi na babiri betugenda okuwayamu nabo asooka ye Brenda Peace Atwine ono nga ye in charge school of physiotherapy Lubaga hospital training school tulamuseeko nnyo mbalamusiza nnyo abatuwuliriza amannya agange nze Brenda Peace Atwine nga nviira mu ssomero erya Lubaga hospital training school nga mu ssomero lino nkolanga omukulu w'essomero erya school of physiotherapy eri training abayizi abasoma physiotherapy yes sebo okay Lubaga hospital training school waliwo abatagimanyi abatamanyi na wagisanga bale tebamanyi na byekola yes sebo bw'otunyonnyola Lubaga hospital training school tendekero lisomesa abayizi abasoma ebyobusawo ku madaala abiri eddala erya certificate n'erya diploma katono ampuliriza oli ku manduso wetumuliddemuuko Peace Atwine obadde okyatunyonnyola ebikwata ku Lubaga hospital training school yes sebo Lubaga hospital training school tendekero eri abayizi abasoma obusawo ku madaala abiri erya certificate n'erya diploma naye ngeri ettendekero lisangibwa mu Lubaga hospital mu ddwaliro ery'e Lubaga ekkulu eryo ettendekero liri kitundu
ku ddwaliro erya Lubaga Hospital era nga libaddewo emyaka mingi nga litendeka abasawo ku mitendera egyebiri gye njogeddeko naye nga mulimu abasawo ab'enjawulo. Litendeka aba nurses abakola nga bannansi, abazaalisa aba midwives, litendeka abasawo abakola nga mu ambulance bayita emergency care, litendeka abasawo abakebera mu lab aba laboratory, litendeka abasawo abakola mu theatre aba theatre techniques, ate litendeka n'aba physiotherapy nga physiotherapy lyerimu ku course empya ezakateekebwawo mu ttendekero lino. Twakamala omwaka ndoza myaka nga 2 guno tuba tugenda mwaka gwa 3 nga tutendeka physiotherapy. Okay. Yes, omugenyi w'okubiri gwenena ye okay. Gwenena ye Ruth Mungu, project officer Twamuseko. Yes, sebo webale nnyo mbalamusiza mwenna abawutuliza. Mwogerako ne Ruth Mungu Trio okuva Lubaga Hospital, ndi project officer physiotherapy, strengthening physiotherapy mu Uganda. Okay. Yes. Nteekateeka eri ekyajo okulemberamu. Nkolanga coordinator eri Lubaga Hospital eya physiotherapy, especially okuva from hospital section ne training school. Okay. Yeah, sebo. Atwine. Yes, sebo. Bwetugamba physiotherapy abamu tebitegeera batalina kubangulwa kwa kisawo. Yes, sebo. Bitegeeza ki? Physiotherapy ngenda gezaako nnyonnyole mu lulimi Oluganda. Physiotherapy bujjanjabi nga busangibwa mu ddwaliro ekitegeeza bwa kikugu kya busawo. Wabula ng'okwawukanako n'enzijanjabi endala tetukozesa ddagala oba lyakumire oba mpiso, tetukozesa oba kugenda mu theatre kulongoosebwa, wabula nga tujjanjaba nga tukozesa kye tuyita physical means. Mu physical means tulina ebintu bye tukozesa okujjanjaba ng'ekisinga obukulu yedduyiro. Naye nga tumukolera mu ddwaliro tusoma bya kisawo naye ng'era dduyiro ne wakolera ki? Wakolera mu ddwaliro. Nga physiotherapy mukozesa okujjanjaba tuba twagala okutumbula engeri omubiri gye gukolamu. Ekitegeeza mu physiotherapy nga tujjanjaba tulina abalwadde ab'enjawulo. Tusobola okujjanjaba abalwadde abafunye obukosefu ku mibiri gyabwe oba mu nnyingo oba mu nnyama. Pressure ne banafuwa. Pressure tusobola ogijjanjaba tusobola ogijjanjaba mu mitendera mingi. Nti omuntu nga bamuzudde nga alina pressure asobola otandika okukola physiotherapy okwewala ebisobola okuva mu ki? Mu pressure. Naye ate weewaawo ng'omuntu akubiddwa stroke n'abanga oludda lumu lusanyaladde n'abantu abo bakola nnyo physiotherapy okugezaako okuzuukusa ebinywa, ennyama eneddemu okukola engeri esobola okukola kati gaddamu ne tubatendeka oba okuddamu okutambula, okuddamu osobola okukola ebintu nga bebyekolera nga bali independent, kubanga ebiseera ebisinga omuntu wafuna obukosefu ku mubiri aba balina omuyamba naye ng'ate omuntu yenna ayagala okuba nga asobola okwekolera buli kimu. Ekitegeeza mu physiotherapy nga tujjanjaba tuba tulina kye tuyita goal oba kye tuluubirirwa nga twagala omuntu okuba nga asobola okwekolera by'alina okwekolera nga ye nga teyeesigama nnyo ku bantu balala. Kati tujjanjaba abalwadde nga bw'omenyeyo aba stroke, naye abalwadde abasinga okutegeera physiotherapy be balwadde abalumirwa emigongo. Era omuntu nga tawuyanga ku physiotherapy emirundi egisinga ajja wuya physiotherapy nga alumiddwa omugongo n'agenda mu ddwaliro ne bamuwa eddagala, omusawo n'amugamba gendako ne mu physiotherapy. Kubanga we tujjanjaba engeri obulwadde ng'obw'omugongo bwe bubeera nga buli mu muscles mu binywa mu nnyama tuba twetaaga okukola physiotherapy oba dduyiro okuyamba omubiri guno okugjawo obulumi weewo onosigala ng'osobola okukola by'olina okukola. Kati mu physiotherapy nga tujjanjaba tulina ebiruubirirwa ebinjiko nga bw'ogamba ekisooka ku byo twagala okukkakkanya obulumi era ebiseera ebisinga abalwadde baffe abajja mu physiotherapy baba balina obulumi nga twagala tukendeeze ku bulumi. Kati nga bwe nagambye nti tukozesa dduyiro tulina ekirala kye tukozesa amasannyalaze kye tuyita electrotherapy era omuntu wagenda mu physiotherapy ebiseera ebisinga basobola omuteekako ekyuma ekireeta ebbugumu oba asobola okukozesa nga ice. Tulina ebima bye tukozesa okukendeeza obulumi nga tunabanda kukola dduyiro. Ate n'enjinja byekusatu gye tukozesa emikono gyaffe kyewalaba tuyita physical therapist. Tukozesa emikono gyaffe nga tukola ebintu eby'enjawulo n'emikono. Obulumi buba busukkiridde oluusi ennyama eba yeekutte nga tukozesa kye tuyita massage oba manipulative techniques okutigaatiga omubiri. Kati we tukikola ekintu ekyo kiyamba obulumi okukola ki? Okukkakana nga twetekera omubiri guno okukola dduyiro guddemu kukola ekyo gulina okukola. Kati tujjanjaba n'ebintu ebyo ebisatu. Amasannyalaze electrotherapy,
tojjanjaba n'emikono emikono tegikola massage yokka wabula oluusi giyambako notambuza nga joints enyingo enyingo nga zifunye obuzibu tulina engeri tukira manipulations ogezako tambuza ennyingo ezo zisobole okuddamu okukola nga bwe zaali zikola before katukola ebintu bingi n'emikono wewawo ne tukolera edduyiro ate tukola n'okusomesa tukozesa nnyo education kubanga omuntu w'omusomesa kyalina okukola kimuyamba abantu abamu tugamba abalwadde emigongo talwala lumu ayinza olwala omugongo guno omwaka newata emyaka 3 neddamu n'alwala omugongo naye oba wamusomesa ekyokukola asobola okwewala byandireese ekintu ekyo oba yawo wakituukamu n'asobola okujjukira kye wamuyigiriza n'asobola ofuna byakola okuyambako so tukozesa nnyo ne education okuyigiriza abalwadde ekyokukola. Okay. Yes, kakati lwaki essomo lino mulirowoozezaako kati kuba tugati libaddeeyo mu Lubaga lwaki mulireese abalwadde beeyongedde bungi kiki nsonga ki enkulu kakati ssebo essomo erya physiotherapy lyatandika dda naye nga litendekebwa Mulago yokka kakati era ettendekero lyonna bwe libanga oba essomo lyonna bwe litendekebwa mu kifo kimu ebbanga ddene olwo gyalaba nga abantu abakikola si bangi nnyo kati waliwo okunoonyerezebwa okwakolebwa ne bannaffe aba Maltiza abatutaddemuko okutuyamba okutendeka ettendekero eryo mu Lubaga ne banoonyeza nga ba physiotherapist si bangi nga batono naye ekimu ku byo nti batrainingibwa mu kifo kimu naye n'ekirala abantu abeetaaga physiotherapy beeyongedde ogenda kulaba ojja kizuula nti abantu bangi ennaku zino balina endwadde ze bayita NCDs non-communicable zi hypertension endwadde ya pressure zi diabetes sukaali kwegamba endwadde ezo ate nga ziri preventable naye ate nga n'abazifuna beetaaga nnyo physiotherapy ojalaba n'ekirala ennaku zino era ne accident ziba nnyingi kungulu n'abantu abafuna obuvune nabo beetaaga physiotherapy ennaku zino n'ebintu ebyemizannyo bitumbuddwa nnyo ate nga ne mu sports ba physiotherapists bakola ki beetaagibwa kakati ba physiotherapists okwetaagwa kwabwe kunene nnyo naye ng'ate bo batono ate era ne bakola okuzuula okwo ng'era abasinga bali mu kibuga abafizi abasinga bakolera mu kibuga era omuntu osobola okubakubibwa pressure ng'oli mu kifo ekyewala ku kibuga omusawo n'agamba wetaaga fizi yo n'omunoonya n'akubula nga bonna bali mu kibuga tayagala kukola ki kufuluma kibuga kubanga era mukyalo bakira nti batono tebesobola mukyalo bakira nti si batono nga bangi tebesobola bakira nti bangi naye kati wumbeera batono era omuntu yenna abaagala obeera mu kibuga kuba mulimu social amenities mulimu ebisanyusa n'emirimu mingi naye ate lwaki twagala nnyo okwogera ku kutendeka nze kyenzudde ebiseera ebisinga omuntu watendekebwa nga alina gy'avudde asobola okuddayo n'akolerayo ekitegeeza abaana basinga basoma nga bavudde mu kibuga bajja sigala nga bakolera mu bibuga naye singa abaana tubaweereza okuva yonna yonna gye tuli ne basoma era bamala basobola okuddayo ne bakola ki ne bayamba ekitundu gye bavaamu enteekateeka tubadde wano nga tugiranga ku CBS ey'okuwandiika abayizi abajja baagala okujja okubangulwa mu nteekateeka eno ani ayinza okusoma physiotherapy yesebo weewaawo tweyanziza nnyo tubaye tuwuliriza ekirango nga mulanga abaana abayizi ba physiotherapy nga bwe nagambye tutendeka basawo ekitegeeza omwana alina okuba nga yasoma amasomo aga sciences nga yasoma biology chemistry physics math kwegamba isomo lisinga okwagala erya biology omwana nga yagenda ku A level n'asoma biology kati mu biology ono nga yafunamu E kyekisinga okuba wansi kwegamba nga yafunamu principal pass points bbiri n'okugenda waggulu waba yayita biology tuba twagayo ne science endala oba yakolayo physics math chemistry nga yafunamu noba yafunamu subsidiary yafunamu O tetulina buzibu naye omwana noba yakola A level n'ayita biology n'agatako ne subsidiary mu science endala yonna aba asobola okukola physiotherapy naye mu kuyingira physio tukozesa emitendera ebiri eyo gye tuyita direct nti avudde ku S6 asobola okugenda akola physiotherapy naye tulina n'engeri ennyingiza endala nti omwana waba omuntu yenna nga yasoma obusawo ku ddaala erya certificate yavaamu ku senior 4 n'agenda ku certificate yesebo n'asoma tugambe nursing tugambe labu tugambe midwifery kasita abanga yasoma essomo ery'obusawo ku ddaala lya certificate ate ne yeewandiisa no ne tusobola omunda kubanga jjukira physiotherapy tutandikidde ku diploma ekitegeeza abalina background ya certificate mu busawo bonna naye tuba tumwaniriza najja n'atweyungako n'asoma physiotherapy sente zisoboka bangi tuzitya ezo abasawo babeera babbeeyo okubaweerera si bangu tujja kukkiriza nti okutendeka konna si kwa sente entono
neyo banga si basawo naye ng'erubaga hospital training school tulina engeri ennungi gye tukwatamu abantu baffe abazadde n'abaana nti tetubapiika naye wabula tubawo obudde n'okusobola okusasula mu ngeri gye basobola osasulamu mpola mpola ne basobola okumalayo fees. Tusomera emyaka 3 physiotherapy. Tumusomera emyaka 3 ne buli mwaka gwina semester 2 ne ojja osasula mpola mpola. Tuba tukuwanira tukuwa obudde okwetegeka n'omalayo bulungi. Okay. Yes, erubage waliyo musawo Justin. Yes, physiotherapy bajali achaliyo. Jali sebo. Okay. Era abadde wa kujja naffe lwakuba tuze obudde bugeze ko neyo naye ajja kujja naye ayogereko n'abantu. Ajja kumundabira musawo Justin. Okubanga ettendekero lino liri mu ddwaliro. Yes, sebo. Erubaga. Yes, sebo. Waliwo ekyenkizo omuyizi sasobola okufuna olw'okuba nti lirina eddwaliro. Yes, sebo. Okutendeka abasawo konna kitukakatako okubatendekera mu ddwaliro obanga balina access ku ddwaliro. Ensonga esinga obukulu nti basobola okufuna abalwadde be okuyiga buli kintu kyogenda oyiga kiba kirungi n'okiyiga ng'okirabako. Kakati mu physiotherapy tujjanjaba endwadde ez'ebika bingi nnyo. Kati oba otendekeddwa mu ddwaliro ng'erubaga ofuna omukisa ogw'okulaba abalwadde ab'ebika ebyo byonna. Nti bw'ogamba abalina endwadde eza orthopedic ez'ebinywa n'amagumba n'ennyama era ojja bafuna. Olaba abalwadde abafunye obukosefu ku bwongo tugamba abalina stroke ojja bafuna. Ogamba abalwadde abaana abato abalina obuzibu nabo ojja bafuna. Abalina obuzibu mawugwe nabo ojja bafuna. Kwegamba eddwaliro we libanga ddene nga wolaba Rubaga ate nga musomeseddwa oba ofuna omukisa n'omwaganya munene okola practice nga tonaba nakukola ki kukuguka oba kutikkirwa kugamba nti ogenda kukola wekka. Okay. Esebo. Abazadde nno bangi abamu amaanyi gabaggwamuuko naga nti omwana okusoma obusawo bwa bbeeyi naye ate oluusi n'obumuweerera omulimu ne guba nagwo gwanduulumuuko ate n'akasente tikawerawera. Omwana asomye physiotherapy. Yes, sebo. Mikisa ki gy'alina mu katale k'emirimu? Omwana asomye physiotherapy nga bwe twagambye nti ba physiotherapist si bangi nnyo. Ekitegeeza nti wakyaliwo gap. Naye n'ekirala physiotherapist wasoma omwana yenna asomye physiotherapy ekisooka abeera tumuyita autonomous practitioner nti ye nga ye asobola okuba nga akola nga ye mukama yeyekulira talina mukama we. Tulina omukisa physiotherapist asobola okukola mu bifo bingi. Osobola okukola mu ddwaliro nga bakozesa nisobola nawe okulaba abalwadde nga gwe nga bayise mu gwe direct. Okay. Osobola okwekozesa bwotyo. Physiotherapy basobola n'okukola mu NGOs walo NGOs ngeziyamba aba refugees nabo bagala ba physiotherapists ate n'ennaku zino nga bwe nagambye kemabega kawo sports n'ennaku zino afuuse atinse nnyo ate buli tiimu ya sports ebayetaga physiotherapy buli ogamba nti tiimu erina medical mu medical mwetagamu physiotherapist. Okay. So emikisa gy'okukola mu physiotherapy gikyali mingi okukozesa oba naawe okola ki okwekozesa. Yes, sebo. Otugambye nti kose ne badde mulago okumala ebbanga. Yes, sebo. Namwe kwe kugitandika obugimegulako ko mugireete erubaga. Ddala bukugu ki bwe muyina okwegeraageranya ku mulago namwe mutandika okubisomesa wano? Okusalawo naffe ogikola omanyi oba osomesa wetaaga abakugu mu kusomesa. Kyekisooka wetaaga ekifo ky'osomesezaamu. Rubaga hospital erina ekifo ky'osomesa. Ekirala wetaaga abanaasomesa abakugu mu kusomesa. Kati nga nange ayogera nange nakuguka nasooka nensoma oba physiotherapy bwe namala osoma physiotherapy ate nensoma okusomesa. Okay. Nensoma medical education ekitegeeza nakuguka mu kusomesa abasawo era Rubaga somesa ba physiotherapy bokka somesa n'abayizi abasoma mu masomo amalala. Okay. Kati oba olina abakugu abanasomesa ng'olina ekifo ekyosomesezaamu olina n'eddwaliro ebanasobola okukolera practice oba osobola naawe okukola ki okwegattako. Kati naffe twalaba nga kisoboka naffe ng'erubaga okusomesa essomo lino erya physiotherapy. N'olwekyo abanafuluma bakugu mulina essuubi tebalina kabuuza era wemamala okusoma obusawo omanyi wosoma ekintu kyonna ekiri professional wabeerawo tuyite body wabeerawo ebito si bitongole body wabeerawo abavuga abakozi. Okay. Kati mu Uganda tulina ekitongole bakiyita Allied Health Professionals Council kyekiwandiisa buli musawo abasawo aba allied kati nga aba physio woba osomedde mulago be bakuwandiisa. Okay. Oba osomedde Rubaga be bakuwandiisa wena osomedde ng'osomye ebyobusawo bakuwandiisa ate
tosobola kukkirizibwa kusomesa ssomo lino nga totuukiriza bisaanyizo byabwe. Ekitegeeza bakukkiriza ne Ministry of Health oba kukkiriza okusomesa kiba kitegeeza bakwekennenyeza bulungi ne balaba ng'osobola okutendeka bulungi ne bootendese ne babakkiriza okukola emirimu egyo. Okay. Yes, sebo. Ampuliriza katumbulemu katono abakulu nkyali nabo musawo Brenda Peace Atwine tukyali naye ate ne musawo Ruth Mungu naye tukyali naye katukomewo. Buterevu Emmanuel Sokoli dakiika ziri 28 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Njagala kujjukiza nti l'ambulance eno ng'okozesa kitono weteekerateekera kugenda kuwumulako oba lugendo lwa business leka I&M Bank Mastercard lufulo olwangu ate ku ssente zisoboka. Nyumira okutuuka ku bitundu 15 ku buli 100 ku nnyonyi z'ensi yonna, amadda oba ebitundu 7 ku buli 100 ku nnyonyi z'omunda mu ggwanga ng'okozesa Kenya Airways. Ogule tiketi ng'okozesa I&M Bank Mastercard. Kyalira kenyaAirways.com obukinge tukugamba nti okozese prompt code ya Mastercard 25 ku checkout oba tambula okuva kakati okutuuka ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'E11. I&M Bank eri naawe. I&M Bank Uganda Limited erungamizibwa banka Uganda enkulu. Ssente z'abakasitoma bonna zikuumibwa Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde 10. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. I&M Bank bali ku ludda lwo. Mirage Tiles olw'okwagala okwongera okwanguyiza bakasitoma baabwe empeereza ennungi beegasse ne bategeka omwoleso gaggadde nga baggulawo Mirage Emporium nga kifo kino kinene nnyo ate nga buli kimu kiwandyetaaze mu kutayiringa weekiri era nga bakizudde nti bakasitoma baabwe babadde babonaabona okugula ebintu mu bitundu eby'enjawulo ate ne bagatta amatabi gaabwe gonna nga kati balina ettabi limu gaggadde ate ettabi libadde ku 6th Street kutegeeza nti nalyo baaligadde. Buli kye weetaaga omuli sanitary tiles, adhesive, water heaters ez'omulembe nno ddala n'ebirala byonna kati obifuna mu kifo kimu kyokka awo ku Mirage Emporium nga kye kifo kati ekisinga mu Uganda yonna era buli kimu okimaliraawo ate mu kiseera kino emiwendo gy'ebintu byonna gisaliddwako. Mirage Tiles esangibwa obugoloobi ku Mulwana Road opposite Uganda Bati Chinatown ku Goodwill Complex. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 754 43 45 66 oba noti 779 89 3 9 ojja kumanya ebisingawo. Nkujjukiza nti sisimu kangolaba ku butonde Brevard Sands Lodge bali Kalangala ku bizinga by'essese. Kifo kirungi genda owumulemuuko owumuze ku bulamu ssente z'okoze ogenda oziryeko. Naawe lya ku z'okoze gwe yingini genda weewumuzeemuuko n'abantu bo weeyagalemuuko. Bakola bingi balina ebisulo birungi nnyo weebaka oli atayagala kuzuukuka naye ate ng'olina okuzuukuka n'olw'embeera y'akaliri kugamba ng'onyumirwa. Balina conference hall, balina osobola okutegekera emikolo egy'engeri yonna. Buli kimu kirungi. Bafumba emmere eya buli kika ku buli mutendera bagifumba. Swimming pool weeri, balina sauna, gym byonna weebiri, steam, balina live band ebeerawo, balina okugendako mu kibira ng'ogenda otambula n'omuntu nakulambuza n'olaba ku miti egy'enjawulo kuga buli kimu weekiri. Balina eryato bw'oba oyagala kukolera kabaga ng'oyagala kakolera ku mazzi ne bakuteeka mu lyato n'abantu bo ne museeya ku nnyanja keki mugisalira eyo nga bwe mubinuka amasejjere muli ku mazzi ne bwe mudigida kwegamba obulamu ne bukyukako nawe ne weekolerako ku byafaayo ebibyo. Brevard Sands Lodge bali ku bizinga essese Kalangala eyo. Bakubire ku simu eri nooti 771 611 864 oba nooti 7 8 655. Musawo Atwine otuge nti physiotherapy asobola okweyambisibwa mu kuziyiza endwadde nnyingi naddala mu mulembe guno omujja gwe tulimu. Yesebo. Nyozaamuukaawo katono. Kakati nga bwe ngambye physiotherapy osobola omukozesa okuyamba okuziyiza endwadde. Twagambye nti no physiotherapy tusinga okujjanjabisa dduyiro. Era dduyiro kye kimu ku bintu ebiyamba omubiri guno ogutereka oba ogubeeza mu ngeri gye gulina okubeeramu. Endwadde ezimu ze tufuna mu biseera bino okugeza pressure,
aba ne diabetes ebika ebimu zijja ku bakiyita lifestyle engeri omuntu gyabeeramu gye yeetwalamu engeri gy'olyamu gy'onywamu gye weeyisamu abantu abasinga naddala abalina emirimu gya ofiisi tugambe ajja kubanga emmere alya bulungi alya ebisiike byonna byayagala naye ate nga notambula tatambula ajja zzuka aveeko avuga emmotoka ye ajja atuule mu ofiisi alinye lifuti atuule mu ofiisi addemu alye buli addemu alinye emmotoka addeeko atuule kwegamba omubiri guno nga tegulina kye gukola ennyama terina kyekola naye bw'oba mu physiotherapy nga tukola tulina engeri gye tukutendekamu oba okuyigiriza nga twagambye okuyigiriza tinaawe olina ebintu by'olina okukola ng'omuntu tukimanyi ng'obyekolera nga ggwe nga ggwe ng'omubiri gulina kye gukola waliwo ze tuyita guidelines nti ebintu byolina okukola okuba nti naawe omubiri gwe gulina kye gukola okukigeza nga tugamba nti omuntu yenna buli wiiki olina ofunayo ennaku tugambe 3 ng'okola exercise omutima gwo ne guba nga gukubira waggulu nga gye kubira ng'okooye n'okimalira eddakiika 3 kyetuyita nti you should do something and your heart rate is raised for 30 minutes kwega mubiri ne guba nga gwina ne guba nga gukola nti omutima gukola ebinywa bikola buli kimu ennyingo zikola nti bw'okola bw'otyo olina endwadde zeweewala kubanga endwadde ezimu zijja ku kyetuyita sedentary lifestyle okubanga olina ebintu by'okola naye nga sedentary tolina kyokola kwegamba ate abantu abamu balowooza nti nno bwe mba ntambula nga nkola emirimu obanga tugambe nima oba balowooza nti bw'okola ekyo oba toli sedentary naye kyetuyita sedentary kiba kitegeeza tolina kadde kwotwala ng'okirowoozezaako nti kati nkola dduyiro ekitegeeza ne oba olina emirimu gyokola nga giringa egikooyamukko era olina ofuna obudde nogaa buno obudde nkola ki nkola dduyiro naye ate omusawo wa physiotherapy ye mukugu mu kutendeka ekintu ekyo kuba jjukira yajjanjaba ng'akozesa ki dduyiro ekitegeeza bw'osinkana naye asobola okukolera plan n'akuyigiza kikyoba okola oba okikola otya osobola okukola ki okwewala endwadde bwe zityo naye ate abamu bagamba nti n'edduyiro mulungi naye ateetaaga okulungamya kw'abasawo mbukubanga era abamu ate bafiira mu dduyiro n'agamba kangende enkolemu n'azikirira eyo ng'omubiri gwe tegulina kukola dduyiro ekyo okimanyi otya tetujja kugamba nti omubiri tegulina kukola dduyiro wabula dduyiro tulitwale ng'eddagala nti tulina ebipimo nti era omuntu ne gukuluma togenda funa strip ya panadol n'okola ki n'ogimira ki omutwe gukuluma nnyo kati n'edduyiro engeri aba physiotherapy gye batendekebwa okukola dduyiro tumanyi ebigero omuntu dduyiro gye yeetaaga naddala omuntu nga mukosefu era omuntu omukosefu oba omulwadde tagenda kukola dduyiro ng'omuntu atalina bukosefu bwonna weewaawo kati tumanyi tulina engeri gye tupimamu kati ojja sanga nti abantu abamu tugamba agenze ne yeepima nga kiro zisusse oba ne bamugamba kola dduyiro n'agenda n'agula treadmill n'asalawo okudduka omulundi gumu akikube lumu naye bw'okola bw'otyo tosobola na kumalako kubanga ojja kikola oba ennyingo zikulume oba onuuka okugulu kwegamba obeere ng'engeri gy'okitandiseemu tosobola kiwanirira ekitegeeza n'edduyiro ono alina emitendera alina steps ddagala nasobola okugamba tutandike ng'okola dduyiro weeziti emirundi weegiti olunaku kati tusobola okwongerako kiringa omuntu ng'ogamba nti kati baŋŋambye okubuka omuguwa dduyiro eyamba nogaa kafuna omuguwa mbuka emirundi 10 tojja kisobola naye nga tosobola okugamba katandike n'emirundi 2 ku makya 2 olweggulo nogaa kati kanteekemu 5 kati kankole 10 kati kangatteko n'okudduka kwegamba dduyiro ddagala lyosobola okufuna mu mitendera era abasawo ba physiotherapist asobola okuyamba okunnyonnyola emitendera omubiri otagutwala butwazi lumu n'ogupika era ebisinga abantu abapika bwe batyo tebawangala ku ekyo kye bakoze kubanga ogenda n'ogupika ogenda otuuka lumu newubira nga biganya then you give up n'ogamba bino sibisobola nze kambireko enkole byenkola so no singa okikola mpola mpola mu mitendera egyo oba osobola okiwanirira kangendeko ewa musawo Ruth Mungu ndi gy'oli baba physiotherapist bangi erubaga gye bali ne be mu trainings nabo bangi ebitundu eyo ffe gye tubeera tubafuna muddi kati mwogerako ne musawo Ruth omubwati masana abaleze basigire ekifaananyi kati Lubaga hospital tubaletedde tebayita physiotherapy outreach kati physiotherapy outreach egenda kubeera on 26th of June next week on Thursday kati
tubayita mwenna abatuuliriza mujje for this physiotherapy outreach. Kati physiotherapy engeri ye Madam Brenda abadde abanyonyodde tino tugenda kola free physiotherapy consultation. Tugenda kuba tulina free physiotherapy consultation ne treatments, minor therapies. Tuyita minor therapies mu ddwaliro. Yes ebo. Tuli luddawa we tugenda okusisira? Tugenda kuba Lubaga Hospital Physiotherapy Department. Ate Physiotherapy Department waliwo ne Physiotherapy Training School. Wali Physiotherapy Training School. So mujje mwenna mulabe our department, mujje tubakoleko free of charge kubanga mubadde mutuwagira. Lubaga Hospital is giving you back. Okay. 26 guno lugenda kuba lunaku ki musawo atwine Thursday olwokunala sabiti ejja. Yes sir. Olunaku lwe tugenda kikola nga tuli wamu ne government ekuza olunaku lwe bayita National Day of Physical Activity. Era nga bagenda ddukuza ku Sunday eno. Era nga government nga bwetwala mu kitongole eky'ebyobulamu Ministry of Health nabo balabanga dduyiro ekola ki omuntu nayetaga okuba nga olina kyokola dduyiro kati ne bakola olunaku lwe bayita National Day of Physical Activity. Era lugenda kukolebwa Kyambogo Sports Ground ku Sunday. Naye kati ffe nga Lubaga nga physiotherapy ffe tugenda kikola ku Lwokuna nga tuddiza ku bantu nti mujje mwebuuze, mujje mutwebuuzeeko nga abasawo ba physiotherapy, mujje tubajjanjabe abalina obuzibu nga mu magumba mu binywa, abalina obuzibu bwa buli ngeri nga bali bagambye kokola physio. Ne bwe twagambye abaagala okwetangira ng'olina ekirwadde ky'olina naye nga bagamba olina okukola ku dduyiro nga tomanya ani waakubuuza. Mwenna mujje ku Lwokuna luno tujja tandika ku makya saa 2:00 tujja kukozesa physiotherapy department naye ne parking eyo abamanye Lubaga oba oyingira mu gate gye bayita maternity gate. Maternity. Yes sebo. Oyingira mu maternity parking eyo eriawo ebetwa ekutwala buterevu wali physiotherapy department. Maternity gate yene ya wansi. Yes sebo ne ya wansi. No kuludda nga agenda ku lubiri kusomero. Eyo gate yawo. Tubandiza mujje tuogeremu. Tubanyonyole tubajjanje tujja kukola obujjanjabo tusobola okugaba. Tukimanyi nti physiotherapy kubwerere. Tukimanyi nti physiotherapy si bujjanjabi bwa mulundi gumu. Physiotherapy bujjanjabi obutwala ku budde. Okuddingana. Ne ku luno tuyinza obba mulundi gumu ne tukuwa amagezi ne tuba kye tusobola okukola oba n'osobola okudda naye nga kola olunaku bujja kubeera bwa bwereere. So n'okukebera weekuli buli kimu nti omanyi ffe tukuwaddeko kano naye osobola okuyongerayo bwoti embeera gy'olimu eri bweti. Kaakati Lubaga munaavaawo okuddi newaffe babeetaaga Mityano babeetaaga ewa babeetaaga Lubaga Hospital mwakikuba buli wamu gye muli mufuluma kuddi wano okuyingira mu bantu mu community eri. Nga Lubaga Hospital tulina outreach naye lwakuba tusinze nnyo okubeera mu bitundu bino ebitwetoolodde Kampala n'emiriraano lwakuba ate ekitongole kye tukola nakyo kye bayita Maltiza kikoze n'ekitongole ekitwala aba physiotherapist mu ggwanga kye bayita UAP, Uganda Association of Physiotherapy. Ate abo bo basobola okukola ki okutambula mu bifo ebyo era obalina pulaani n'entegeka ez'okutambulako mu bifo ebyenjawulo. Waliwo abantu abalina abakozi tugeze mu bifo ebimu nga woteri ezimu amu abalina zisaaluuni nga waliyo abaana bakola omulimu gw'okutigaatiga nga bw'ogaye nti masaaji okunyiganyika ku bantu ababanyiga mu mitwe abalamigo nga balawa nga bwe bakola naye mbate batugamba oluusi kyabulabe singa oli akunyiga nga tamanyi waakunyiga bayinza okunyiga akasuwa akakyamu. Wali obushoti courses bwe muteekateeka okuyamba ku bantu nga abawiiki 2-3 okubakugula. Ekibuuzo ekyo kirungi nkyaniriza. Nga bwe twagala physiotherapy tutendeka basawo omuntu yenna nga agenda kuba musawo tulina foundational courses zetusomesa ezimukakatako. Tusoma isomo lye bayita anatomy ne bayita physiotherapy nti omusawo bw'alaba omubiri gwo amanyi buli kiri munda. Kati okumanya buli kimunda ekitegeeza we ngenda kukwata ku lusu wano waggulu manyi kasuwa kyakayita wano manyi gumba kyeri wano manyi byonna. Naye ate obuzibu obuliwo si kyangu somesa anatomy oyo mu wiiki emu. Si kyangu nnyo. Mwana avudde mu ssaluni gy'ogaana mugambe wano waliwo akasuwa kano wano waliwo tekiba kyangu sebo mukama wange. Era kyetaaga omuntu nga yasomako ki sciences kyesomako ku biology nti wotandikirawo munnyonnyola ate mu mubiri munda mulimu kino na kino. Naye abantu abo
simanyi abalina gye batendekebwa kubanga bo bakola general batigatika general abamu bayiga balabye balabe bakoze naga oli akinyiga bwati era nange ntero balaba n'empulira ennaku be banyiga waliwo embeera musaluni ndabanga ddala abaami bamaze omusala enviiri omukyala n'amunyiga ne ngano bannange n'empulira wanyigolengera musi wati waliwo ogwobwongo nenjagala owanika omukono nga banagamba onayina akajanja naye nga ndaba oluusi obulamu bwaba butadde ki mumatiga kubanga mu nsingo muno mulimu ebintu bingi ebiri delicate mulimu emisuwa mulimu kwegamba oli asobola onyiga ewantu nga si walungi n'akitabula naye ng'ate be bantu baffe bakolayo batyo kati mu ngeri eyo sijja kusuubiza nti tusobola obba short course kaakati lwakubeera sigwasoso kibuuza waliwo abalala batugambako nti wakiri mbaweeyo nga 6 months kubanga weeks ebbiri ziyinza obba entono nga kyenjogeddeko kiri okuyiga ebiri mu munda mu mubiri kisobola kuba kyangu mu wiiki emu oba bbiri naye nga tomanya omukisa gusobola okujja tesobola gamba nti tuli kikola kiyinza okuba nga kisobola otegekewa naye kaakati tetulina nteekateeka eyo ssebo ampuliriza Mansoko oli dakiika nno zitambulirira naye njagala kujjukiza nti nkujjukize nti bakasitoma baffe abalungi tubebaza okwogerera Maria's Cargo ebbanga lino lyonna ate nawe nno mpya tukugamba nti weeyune aba Maria's Cargo ku lw'obusuubuzi obulungi omutali nkenyera babategeeza nti baavuddewo ku Jumba Arcade kati bali ku Sasa Plaza level 5 room WB era mu kikuubaawo teweerabira Sasa Plaza level 5 room WB kubira Maria direct ku simu eri namba +86 13 92 21 noti 4 87 bakugulira ebintu ne babikutuusako awo wooli bakunona eChina ku kisaawe ne bakulambuza Maria's Cargo oba mutambuza okumala ennaku 16 okuva e China okutuuka e Mombasa ate okuva e Mombasa okutuuka e Kampala ennaku zibeera 3 zokka essimu ya Uganda kuba kubira ba Maria's Cargo eri noti 759 82 6 72 tuva mu by'okwekubagiza tambuza ebyamaguzi ne Maria's Cargo sinzira wano bitumye babireete obusuubuzi butambule kubanga bwenkenyerera bazijjamu Mutesa One University Kabakazi University eyita abayizi bonna abamaliza sini y'omukaaga n'eyokuna okujja okwewandiisa mu Augustine Tech bawandiisa abayizi ku diploma degree oba masters era abayizi basobolera ddala okusoma buli lunaku weekend oba online eri abo balina obuvunaanyizibwa obulala balina courses zino manga civil engineering electrical engineering tourism and hospitality management mass communication journalism industrial art and design education with ICT arts with education business administration accounting and finance social work and social administration n'endala nnyingi nnyo okwewandiisa kugenda mu maaso ng'osobola okugenda ku mutimbagano gwa www.mru.sc.ug www.mru.sc.ug oba kyalira Mutesa One University Maskat City Kirumba Masaka Main Campus oba giwoneka ke Kamengo osobola okumanya ebisingawo essimu kw'okuba omanye ebya Mutesa One University eri noti 752 65 83 92 oba noti 7 noti 6 87 noti 2 75 Mutesa One University the only Royal Chartered University. Njagala kujjukiza nti n'ekyomuwendo tekisinzira ku muwendo gwa nsimbi wabula obuwangaazi kino amabaati ga kibooko agasiigiddwa langi ez'enjawulo agakoleddwa n'obugumu okuyita mu mbeera yonna kebeera enkuba oba omusana ogw'amaanyi mwaka ku mwaka ge mabaati ge weetaaga magumu ebbeeyi nnungi nnyo ddala mwattu tukuweerako waala nti ya myaka 5 miramba gasange mu buli dduuka eritunda ebizimbisibwa mu ggwanga wonna oba bakubire ku ssimu eno ofune okuyambibwa eri +256 noti 2 9 noti 9 +256 noti 2 9 noti 9 lowooza ku mabaati lowooza ku kibooko nolwekyo genda oganoonye wonna woogasanze musawo atwine yesebo abaana baagala kwewandiisa kati kuliko abali eyo n'abazadde bennyini baga nti omwana wange mutwale Rubaga agenda asome oba physiotherapy abeere physiotherapist yesebo kaakati bewandiisa batya batandikirawa bitandika ddi bikoma ddi yesebo olusoma lwaffe oluddako luli mu August
yetita August intake era ng'okwewandiisa kugenda mu maaso kaakano. Okwewandiisa ojja ku ssomero n'ebiwandiiko byo results zo oba wakola A-level ojja ne results otegeere nti wayita biology oba wakola certificate y'okutendeka konna okw'abasawo era ojja n'ebiwandiiko ebiraga nti wakisoma ekyo ojja ku ssomero lyaffe erya Lubaga Hospital Training School ojja n'empapula ezo results zo ojja n'akafaananyi era nga bulijjo ne tutandikira awo tuwayoka interview akatonotono ne tutandika otegeera ddala oba osobola okukola okutendekebwa kuno okukola course eno tubeerayo week yonna kuva ku Monday paka Friday saa 2 paka 11 ez'olweggulo ate ng'osobola n'otukubira kasimu nga tonnaba kujja ne tutegeka ne tukubuulira ekyokukola n'ojja ne tulaba engeri gye tukuyambamu okutwegatako tukyayaniriza abaana bonna omanyi abaana bangi basoma sciences naye nga tebategese kiki bagenda kukola era ebiseera ebisinga balowooza nti ngenda kukola either medicine oba nursing kiringa balinga amanyi nti eyo yentendeka eyo ze courses ziriyo either doctor nurse oba midwife naye nga tulina amatendeko gano ge bayita agalaid physiotherapy mwegwa kakati osobola okuba ng'oli muyizi wali agala kubeera musawo era oba physiotherapist obeera ki obeera musawo era okola muddoyo okola ku balwadde tukwaniza jangu kasitoba nga olina inogenda waggulu mu biology nga wayita biology ne principal pass tuba tukwaniriza ojje osobola okujja guno omwezi n'oguddako wabula okusoma kwaffe kutandika nga 4 August ekitegeezaawo tuyingira mu August oba tukyalina mukisa kukola ki kutwegattako yesebo bajje bewandiise mujje mwewandiise babangule ku mutindo n'abazadde oyinza okuba olinayo omwana wo osobola omuleeta oba ng'olinayo omwana we yasoma nursing alina kye yasoma ekirala nursing laabu oba ekirala kyonna osobola nayo omugamba omuleeta n'akola physiotherapy yesebo ettendekero lino lye mwatandise Lubaga oba ebbanguliro lino yesebo mulirabawo mu biseera ebijja mu maaso omanyi okusoma tulina kye tuyita progression career progression nti okusoma kwonna nga tugambye Lubaga tutendeka certificate ne diploma naye okusoma tekukomaawo okusoma kwonna kutandika sotandika certificate diploma nogenda ku degree nogenda ku gyebayita masters degree nogenda ku PhD ekitegeeza ne Lubaga wadde nga katukyatendeka amasomo ku certificate ne diploma tulina enteekateeka nti mu maaso awo tujja tutegekayo okusoma kwa degree oba kyebayita bachelor's degree okubanga abayizi baffe basobola okufuna omukisa ogweyongerako ku bitabo okwongera okuguka n'okwongera okulabirira abantu mu ngeri ey'ekikugu abakugu gye muli bangi eyo wali abantu yabetaga obuweereza abo mmwe nagati akalewulira byayogedde byeneetaaga babatuukako batya Lubaga Hospital okukufuna tugeze ajja anoonye ggwe ne bakugu banno okufuna obuweereza obwo esebo basobola okututuukako ku nnamba z'essimu ennamba eyange nze osobola okunkubira ng'ombuuza ku ssomero wowe ne ku Lubaga nsobola ofuna kyenkuyambamu wowe n'abayizi abatamanyi kyakukola nawe osobola okunkubira so okufisiza akadde nenkubuulira ennamba yange ya MTN eri 0774 68 77 70 0774 nkaaga mu 8 7 7 yesebo n'abalwadde abaagala obuyambi obalungamye nsobola obbalungamya n'abayizi abaagala okusoma weewaawo sebo 0774 nkaaga mu 8 7 7 ne ku WhatsApp eyesimu yennyini eri ne ku WhatsApp waliwo abayanguyira okukozesa WhatsApp era osobola okumpeza ka WhatsApp sobola ofuna obudde ne twogera ne tulaba engeri gye tuyambaganamu oba ne bajja Lubaga ne Lubaga weetuli bajja Lubaga babuuzaani bajja Lubaga babuuza physiotherapy department kati ekirungi kye tulina nti physiotherapy department ne school biri ku kizimbe kyekimu era wojja Lubaga noga ngenda mu physiotherapy oba school oba department era ojja kujja mu kifo kyekimu osobola okujja nogamba noonya essomero lya physiotherapy oba department ya physiotherapy tuli mu kifo kyekimu ojja mu Lubaga ng'oyingidde mu geeti ya maternity nga bwe twagambyeko luli bw'oyingiremu eyo nene bw'oyingira ewala wonna basobola okukulagirira n'otuuka bulungi owotusanga musawo Ruth wadde ogamba tulina ne customer care number eye Lubaga eri 070 72 34 44 0707
Yes, sir. 23 Yeah. Anamunya. Yeah. Anamunya. Yes, sir. Customer care. Customer care Lubaga Hospital. Weba wetaga buyambi ku physiotherapy mu bintu byonna mu Lubaga okuba customer care namba eyo. Okay. Musawo Ruth sibula abantu n'ekigambo ekisembayo abawuliriza bali eyo. Bubaka kibobawo obusembayo ku nsonga yennyini gitubaddeko. Mbagamba nti no mujje mu physiotherapy outreach tubaddize mubadde mutuwagira nnyo era naffe twagala bawagira. Iye. Olwokuna sabiti jja. Yes, sebo. Ate abayizi abagala okusoma obusawo obagamba ki? Nabo bonna mbayita mujje mwewandiike before August. Yes, sebo. Okay. Kale tweyanziza nnyo ne Ruth ndowooza lekikyala. Siwe kiri? Aliki? Ruth nawe totally train? Ruth mukwanaganyi akola ebintu bingi. Naye kitundu. Kitundu ku physiotherapy. Okay. Yes, sir. Kale musawo atwine. Yes, sir. Bobaka kibolina eri abawuliriza ba CBS obusembayo nga tuwumba. Abawuliriza ba CBS mwebale nnyo kutuwuliriza, mwebale nnyo kutwagala nga Lubaga Hospital. Era olunaku olwalero Lubaga bwe tuleese okubabuulira ku physiotherapy, okusomesa n'engeri ya physiotherapy gyekolamu. Mwebale tuwuliriza, tuwaniriza ebibuuzo byammwe, tubaaniriza nga ku Lwokuna, tuwaniriza abayizi bonna abagala otwegattako. Mujje ffe bammwe tujja bawamba, tujja bakwata bulungi, tujja bawuliza, tujja bayamba mu ngeri gye tusobola yonna. Mwebale kuwuliza CBS. Ennamba gye baddiremu nga basibule eyo. Ennamba eyange eri 0774 68 77 70. Tujjide mu Luganda. Noti 774 68 777 7. Okay. Ampuliriza kiriza nti naffe tukusibulire wano akati katugamba nti weewaawo essimu ekomba mumuweereza obubaka bwonna ayagala okumukubira essimu okubako ky'obuuza mukubire musawo atwine ku byonna bye twogeddeko agezire 774 68 777 7 mumanye ebisingawo. Nze Kalule Lameka njagala kukwagaliza ekiseera ekirungi. Katonda ayongere okukuma akwise mu weekend ennungi, akwise mu weekend eno abafunye obuzibu bonna agende nga abumalawo okuyita mu weekend gye tugenzeemu. Abagenda okusinza olunaku lw'ekya Sabbiiti ennungi na buli omu Katonda abeere naawe. Ssaabasajja Kabaka awanga.